Mwasuze muti abalungi kansubire nti mwasuze bulungi nange ndi bulungi. Junior akaseera ko kutandika okwetoowaza mu bantu katuuka dda. Akaseera ko kumanya nti yali akwagala yasenguka yagenda ku mutala mulala katuuka dda. Akaseera ko kumanya nti tolina bw'oli katuuka. Naye njagala mumpulirize mwe nabali ku social media. Nabagamba simanyani akulowoozesa nti omuntu abadde akwagala ennyo bwakuva ku maaso osigala kyekimu. Mwe nabali wano. Kati kanjogere n'enfuuzi. Enfuuzi kigambo kya Lunyankole. Mwe Abaganda mukiyita bamulekwa. Simanyani akulowoozesa nti bw'oba toyina maama ne taata obulamu bugenda kusigala nga butambulira ddala exactly nga bwe baali baliwo. Muleke mbabuulire. Bw'oba oli ku social media ng'omulimu gwo gwa kuvuma. Video nkoze bino video ya kutaano. Nkusaba otandika okwekakanya nga bukyali. Kino nkikugamba nti n'ennyoka akuzaala ajja kuboola. N'ennyoka akuzaala ngenda kutuuka ekiseera akuboole. Olw'ensonga abantu mugenda babuza we bali emmere. Social media eriko abantu abavuma. Ne bava mu kuvuma ababalumbye ne batandika n'okutuuka mu maka g'abantu. Ne badda ku nnyoko, ne badda ku kitaawo. Kyokka nga nnyoko ensi yonna emumanyi. Bamuliko bamugamba ebigambo ebinene. Ali ku kaalo yenna takyawera. Abantu bajja kutuuka bakuboole. Media tegenda kukubuula kubanga ebyo byeyagala. Kuno abantu baliko kutambuza kyeyo. Abantu abasinga tebannakimanya nti omuntu wamala okwozesebwa n'oba waba ayoza essowaani nga mukama we amuvumye abeera n'essimu ng'ali ku live yalaba. N'akuteerako ebigambo sabula, n'akuteerako ebigambo ye gwe Gerard waffe. Naye njagala okutegeeza nti abantu bo tebasigala kyekimu kubanga byonna omala okubyogera. Abantu bonna ne babatwalira kakati waliyo families ezitagenda kukkiriza kutyoboolwa. Njagala okutegeeza baganda bange mwenna gye bali. Tewali afiirwa muntu we. Tewali aviibwako muntu we. Kati okuviibwako omuntu gw'oyagala essaawa zino tukigeraageranya n'okuviibwako ssente nga wazirina. Abalina okusigala mu bulamu bwo balina okubanga bakuba hands down. Okakkane. Obeerewo nga buli omu akukakkanya olw'okuba kati tokyalina kyakusalawo, tokyalina kiddako. Naye it is never too late era okukkakkana buli omu akuyise nga bw'ayagala. Akaseera k'okuyisa nga bw'oyagala. Bw'oba toyina ssente kateeka okujja. Oba oyagala oba toyagala. But sometimes we trust the process. Kati kalinga akaseera k'okuviibwako omuntu oba omwagalwawo abadde akwagala ennyo ng'azaaye asengusa azze mu nsi endala. Mukwano oba tokyalina ky'oli. Kati ate ne social media eno njagala ogyekkanye bulungi ku nsonga za Junior zino laba abaana kye bagenda okukola Junior. Kuno ku social media tekuliko mukwano gwo. Abantu mikwano gyo nga balina kye bakufunako. Bwe baba tebalina kye bakufunako nga tekikyaliwo wano tekuliko muntu aba alina kyakwagaza. Tewali. Nasigadde mu maaso go. Abakukwatibwa bukwatibwa nsonyi. Nagamba omuntu ono engeri oba gye yambeererawo kanjira mbeerawo paka naye lwatuuka n'atema. Akaseera ako bakayita trusting God only. Nodda ku mavivi omwesige buto. Naye tolowooza nti ku social media kuno Junior waliwo agenda okukwatibwa ennaku. Bonna abakupostinga bali mu kusekerera. Naye ng'obaddewo ng'otyoboola ensi nga buli muntu akugamba nti ono bw'akwata muteri agamba. There is life after social media. Obulamu obwaddala omala kuva ku live, omala kuva ku TikTok n'obuyingira. Baganda bange, real life is off social media. Abantu abasinga bagambye nti waliwo eyakukakkanyiza oba tewali. Naye nnyina okwekkakkanya neme kubula wenywa amazzi. Tewali muntu asobola kwogera n'ennyanukula olw'ensonga I have seen the world become small. I've seen it.
However, I don't talk. I don't speak about it. This world needs humbleness to reach your success. A word to a wise is enough. Mulekwa abantu bagenda kuvuma naye nga bulijjo bakuwaga ensi weetyo. Wekakanye bali kyekika kyo weetaaga bali okusinga bano. Bana ab'oku social media toli basisinkana bonna. Ne koota togenda gisisinkana paka runofa bali obeetaaga. Ab'oku social media bagenda kugamba nti wekibanga ekika kyo kikulemye. Then ate bo tebalina kye bakwagaza wadde. Bantu bange mwongera okuyisa empisa ensiwuufu ozekyeko kirabika zigenda kubooza n'ennyoko ne kitaawe ajja kwegaana waaba akyali mulamu. Abazadde bakooye okubatyoboola olw'ensobi ze mukolera wano ku social media. Famire zammwe zibikooye. Mwekube mu mutima. It is never too late to change. A word to a wise is enough. Receive sense. Kale kisa kya Mukama nga bulijjo nzize ku nsonga za mirundi famire. Ngenda kunenya side zonna. Navayo ne nenya muto wange mirundi junior. Ne mugomba ekikolwa kye yakola okuddemu bazadde be tekyali kirungi. Naye banne tufumiitirize ffenna. Mwami mirundi abadde ayogeranga lunye ng'abantu basatu tabaagala. Abadde tayagala gwe bayita Katikkiro Charles Peter Mayiga, abadde tayagala Lwabwogo, abadde tayagala ani Nakalema ne Narweiso wakuna. Naye ebyo si bye bikulu omuntu ng'afudde muleke mirundi awummule. Muli mukwerabisa nti mugoba mirundi mu junior mu kika. Okitegeera mirundi mwana ekyo kye kisooka. Ekyokubiri mirundi abadde tannaba kufa nga mbadde temubikola. Mundi kenzi n'abakuba embalabe ezo n'abasooka abanyiganyiga. Ebyo muleke kwewunza. Muleke kwewunza nti mwagala nnyo Obwakabaka bwa Buganda. Muleke kwewunza nti mwagala nnyo ekika. Mwagala kubba bintu bya mirundi. Ab'ekika mwagala kubba bintu bya mirundi kati munonye mukanyigira kabiveemu. Muli babi ebyo babitukola dda naffe mu kika. Mutwale engalabi zammwe muve ku mwana tomukubye mu kika. Abadde akifunamu ki mubadde mu muwaki. N'abamu abasinika ebinnyo babadde teboogera na mirundi yo ng'akyali mulamu. Muve ku mwana. It is now to tell you the truth. Muve ku mwana. Mutwale engalabi zammwe mutoyi. Muve ku mwana. Ab'ekika tabatamwanga omuntu afudde. Mweresa obukooti buno obulinga obutambuza emirambo. Ab'ekika mwabba ebintu byaffe. Babba ebintu bya kitange nga beebuuza mbu bakitaffe basengaffe obulaba embala kasoze embwa kati batandise mirundi junior. Mwagala kubba bintu bya junior. Era junior ne famire yo abaana ba mirundi mwekka mwekwate. Era abaana ba mirundi baba bagoba mirundi omwe mugende wa mirundi. Mubadde temusobola kwogera bya kisiru bino nga mirundi akyali mulamu. Mugyeewo obugwagwa n'obunanfuusi. Ab'ekika mumanyi okubba ebintu by'omufu. Mu lugezigezi omwo kati mwagala kubatiisatiisa muteekewo ekifaananyi ky'okubatya. No. We shall fight with Mirundi. We shall fight with him. I'm not going to fight with Mirundi because I'm fighting Buganda. I will fight the family. Muri mbuzi, muri bimigege, muri mizi. Koma nyoko bidayogera ku mirundi nga yafudde mulinga amatako. Mumweso nyo wegasia. Ekyo kugoba Tamale Junior mu kika ebika bingi. Ate okweddira ekintu sigoogoba omuntu mu kika. Muntu asobola okweddira enkima ye niwadde tali mu kika kyammwe. Bino ebyokweddira bituyambako obutayagala abaana b'Abaganda baffe, baana b'abasenga baffe nga ffe Abaganda. Naye ekyokugoba Tamale Junior mu kika nze siraba kigenda mukozesa mulemesa na bwa Tamale bwe. One, Tamale Junior wadde ze soogera naye takyali mukwano gwange. Naye tulina okwogera amazima. Baganda ba Tamale Junior ne bataata b'abato bagenda Emmengo ne beetonda olw'ebigambo Tamale Senior bye yayogerera Obwakabaka. Bano bagenda ne beetondera ku mugenzi. Obwakabaka n'Obuganda busonyiwe famire ya Tamale Junior ye n'abigaana. Naye nga mazima gandibadde gatya nti Tamale Senior omugenzi ye yayinanga ye ogenda Emmengo yeetonde.
Tamale yalwawo ebbanga ddene paka bwe yatuuka kufa newe yalinga mulwadde yali asobola okugenda Mengo n'asabira awo ekisonyiwa musonyiwe naye yafa teyeetonze. Abagenda okwetonda Mengo olw'okufa olw'ebigambo Tamale Senior bye yayogera batugambe beetonda bigambo ki? Bamanyi lwaki Tamale omukulu yali ayogera ebigambo byali ayogerera Mengo, bamanyi yava ku ki? Baali bamanyi enkolagana ya Tamale omukulu ne Mengo. Tamale omukulu omugenzi ayina ekifaananyi ng'ali ne Kabaka mwakirabako ndowooza. Tamale omukulu omugenzi yalina ekifaananyi ng'ali ne Kabaka nga bonna bakyali bavubukavubuka nga Kabaka atudde ku mmotoka nga Tamale ali wansi ng'alina bye yali agamba Kabaka. Tamale omugenzi kati Tamale omugenzi waba yafa tagenze Mengo kwetonda, mmwe lwaki mugenda okwetonda? Mwetonda kiki kye mumanyi kye yakola? Mumanyi kiki obusungu bwava ku ki? Mumanyi biki bye yali abanja? Mumanyi ab'Emmengo baamukola ki? Omugenzi bye yafa tagenze kwetonda. Mumanyi yatandika ddi okukolagana ne Mengo? Mumanyi ki ekyabaawula ne Mengo mwe mulyoke mugende mwetonde? Okuva ne mwagenda ne mwetonde Mengo ettaka ery'Emmengo kwe musula bagenda ddiba walibe nga terikyali lya Kabaka olwokuba nti lyali lya Tamale. Tamale wabanga yazimba ku ttaka lya Kabaka ennyumba ze nti kati okuva ne mwetonda ettaka bagenda ddimuwa obwakabaka bugenda ddimu libe nga terikyali lya Kabaka lifuuke lya famire ya mugenzi Tamale. Tamale Junior awamu mutuufu okwetonda kwali tekwetagisa ku bano oba Mpalana yandisigaddewo paka ate Mpalana yandisigadde ku Mpalana Mengo yandigisigazzaawo ku Tamale omugenzi paka kwoli si ku bana abaliwo ssaawa zino kubanga oli yayomba ate gwe bayombanga naye kati bandisigadde bo bawala n'omugenzi oba ne bawala naye bijja bye abazzukulu abaana bo tebabiriimu kuba tebabimanyi. Kati ogamba mu Tamale Junior omugobe mu kika ky'ab'Enkima ajja agenda akola ekika kye. Ajja agenda mu kika ky'embwa, ajja agenda mu kika ky'ente abaana azaale nga banti. Ale kati gwe omuntu tosobola mugoba mu kika. Ekika gwe wakiteekawo. Gwe wakola ekika. Kati nga nzokera ku makya mugamba kabata nkugobe mu kika. Ani gwe omanyiira. Gondiyisa ag'ow'ekika. Gondabirira. Ekika kya nnyamba kinankula. Ekika kinyamba kino essaawa zino. Ensi twetobera mbweto bezifika sime mukulu w'ekika simanyi mukulu w'ekika ebyo by'obukulu w'ekika obigamba muba kugobe mukulu w'eki mbogobe Tamale Junior mu kika ky'Enkima kimugobe mugo wakiteekawo omanyi gye kyava omanyi ani yaleeta ekika ky'Enkima omanyi lwaki kyajjawo kati Tamale Junior asobola okuba nga wankima naye nga tajja mu nkiiko zammwe tajja mu gundi zammwe ezo zabika nga tajjawo naye nga yi wankima nga wankima naye nga tajja mu bikiiko byammwe byab'ekika nga tajjamu naye nga wankima kati bw'omugobyemu mu kika ky'Enkima ebiwandiiko ebiriko Tamale ogenda bisangulako endagamuntu eri mannya ga Tamale ogenda gijjayo oba ogenda mulemesa okukwata okufuna endagamuntu empya alina driving license ogenda gimuggyako kubanga erimu erinnya ly'Enkima kubanga mwamugje mu Nkima ebyo byonna bya kisiru. Nze wadde Tamale Junior si mukwano gwange ennaku zino kaali kakwano gange luli emabega ne kanvumaavuma ne nkakyawa wadde sikyakolagana nako naye nina okwogera amazima katuufu. Maama wa Tamale Mirundi Junior towa matu mbwezo era nze kankulabula olibira oluvannyuma era njala kana akatambika okutuukeko obwo obusajja bw'ekika kati bubala bintu bya Mirundi bwagala baziba amaaso butandika oba akamukagana nakukwana kati era Mirundi baba tetayogerako nga mulamu abo tebabadde bantu be ku mutima nange ezembwe ezifaananga ezo zanyiga mmange nga kitange afudde ne bitandika okubba ebintu bya kitange ne bibimalawo nabuboola nange obwekika bwatuzadde obukiiko bwe butyo mbu saagala kuwulira bika saagala kuwulira kika ekika mazzi tonyumya amazzi ga kika mbw amazzi g'ekika kati gakola ki ezo embwa nzisinga ssente bakolima ne babba ebya kitange byonna ente ne bazitwala na buli kimu mange we yasigala
ora n'olwali badde bakyalwanyisa mange nange nga banwanyisa ezo embwa toziwuliriza. Maama wa Mirundi tonyigira mwana wo sympathize. Omusajja bw'amala okufa buli mukazi akwata ku kyenda lwa mwana be. Fa n'abaana bo n'abaana bo otazaala tebagenda kuwa kitiibwa, tebaagala kulaba ali successful, tebasobola kusanyuka nga Tamale Mirundi Junior serebu wa Uganda. Era bonna adde bakola emira Mirundi kati babitadde ku mwana va ku mbwa. Towuliriza matako, towuliriza mazaago, towuliriza mimyejo, tebagenda kuwa kitiibwa Mama Junior, tebagenda kwagala. Ne bona ogamba nti omwana wo mukola biki, oyo ye mwana wo gwazaala manga agumye kankubuulire. Saagala kulya kye bayita kizala nkyabika omukulu w'ekika. Genda okulya amatako ga jjajjaawe yakuwa ekikulu. Nze nakuwako obukulu bw'ekika ku manyoko mazigwe. Kati ekikulu ekika kyeki bakulu b'ekika batudde bakugobye, bakugoba tebakuwaaki. Omwana wo tebagenda mwagala. Abakulu b'ekika kya Mirundi Junior mulinga amazzi, mulinga amatako, mwagala kubba bintu bya Mirundi. Era Junior Mirundi tolina kyogenda kuba. Nabadde nsiposayizinga nabo nga manyi kati bategeere emitwe gyabwe girimu naye batulaze bakugobye mu kika beewunye mu ttako embizi ezo gasiya ne Mirundi ne Mama Mirundi n'amala akomerawo wano. Ayinza okutwala emitwe gy'ensolima, ayinza okutwala mu magombe, ayinza n'obuunyisa mu ttooyi. Era kamba buulire Mirundi kolimira obusajja obwo. Mirundi siniya ng'akyali mulamu gwabadde ayagala ku mutima gwabadde amwogera alayira bibiri nyina Namatovu. Owo bweyita Buganda bwa Mirundi nga buvuddeyo olwaleero egyo mizimu niyo migasiya muveeko. Towuliriza kola Mirundi Junior kola eki nze nakola ekika. Abaana abange teweza kusikira bewaffe, tebasikira misambo gya bwavu kati bwagala kulabika babutegere. Abaali Baganda ba Mirundi mumunye mu ttako nga temwagenda Mmengo nga mulamu. Onyo Mirundi mu Junior mu ttaka ate mwina mukwate Junior ng'ava mu ttako munyemu nga temwagenda Mmengo nga Mirundi miramu. Towaaye muffe abakulu b'ekika Tamale Mirundi atuswaza tuzza wano kwetonanga famire ng'ab'enkima. Kati mwasama mwagala ki? Mwagala kubba bintu misamba mmwe mwagala kuzina Maama wa Mirundi mujja mu muzina. Temujja kumwebakako, temujja kumwebakako. Obusajja mwe muli bwavu, mwagala kwebaka ku Maama wa Mirundi Junior. Temujja kumulya. Mirundi yagamba tebabanga akwata ku mukazi we omuzimu kulivaayo. Mizimu ekatisi yaga manyoko. Mwateka mmeka nga afudde mu ddwaliro ngati abayita bagamba bigambe bye. Mwandigenza okwetonda nga mugenze nga Mirundi abayita mu ddwaliro n'abagamba mwetondera abantu bonna bennasobya. Twandibadde tubalaba mu sense kati muleeta obubwa bwe butulinga opakidde amazimu kamwe ayuma amazimu mwe. Tamale Mirundi Junior, I'm very sure ogenda kunjagala after listening to this video. Obulamu bwo bwonna tojja kunneerabira. Ebyaddala maama wo kye yayogedde bwe kiba nga kituufu nga Junior oweza emyaka 3+, okusinziira ku mboozi gye yayogedde ebbanga lyamala ne Muzeeyi Mirundi newe yafunira olubuto. Siri mulungi mu kubala naye nagenza okugattamu nga Junior oweza emyaka 3+. Oyinza okuba 32 oba 33 around there. Naye ne bw'oba olina 3, nze bulijjo omuntu gwendiringa naye bulijjo mmanyi alina emyaka 24, 23. Ebyaddala bulijjo mmanyi Junior oli mwana muto. Omwana omuto yoyo w'emyaka 21, 22, 23. Oyo bw'akola ensobi tulina engeri gye tuzimusonyiwamu. Naye buli wowoza emyaka 3 n'oba ng'okyakola bino by'olaba ebyo, there is a problem. Era nga wayogera nti Muzeeyi yabaagala nnyo ate n'abakuza nga temulina mpisa. Kati kino nkigambanga muganda wo nga mukwano gwo. Dda ku drawing board okubeera ku live olunaku olulamba tekizza magoba. That is 1. 2, bagiwadde omuliro bw'ofuna emiswiba tebabeerawo. That is 2. 3, emyaka gidduka. Today you're 30, next year ogenda beera 31, oguddako beere 32. Ekirala teri muntu gwe bayamba, tewali muntu gwe bawa ssente, tewali muntu akuba luseke lwa lubeerera. Leero kyasobola okuba oluseke n'ofunayo akamu, enkya n'ofunayo 5, but the following day you're not sure oba oluseke olwo lunaakuwa ssente.
the following day you're not sure oba abantu love gye babadde bakulinako bagenda kubanga bakyagikulinako after muzeeyi nga avudde mu nsi. Kati bino ebigambo mama wo tayinza obutabigamba because akwagala nnyo, and it is very bad okubeera first born ate nobeera bad example. Ekyo bw'oba oyagala ngenda kikuddiramu. Eva mu families ba first born at least babeera exemplary, like babalabirako ate batera okuba abagezi. Junior toli musiru, oli mwana mugezi nga kitaawo. Just bino ebyobusiru obikola ng'okimanyi, naye obadde obikola okimanyi olina backup. Kati kkiriza nti backup ekituufu yaweddewo. Bw'oba obadde olina abantu bowemulawemula ebigambo ebinene ng'omanyi muzeeyi ajja kujja aluyingiremu, ebyaddala muzeeyi kkiriza gwe just weebuulirire okkirize nti ezzana taliiyo, n'ekyengera taliiyo, n'ekabalagala taliiyo, ali luddawa? Muzeeyi yatuleseewo. Akasajja akagambye mbu waliwo abadde batasobola kukuba jeeke olwa muzeeyi, naye kati teri agenda kukwatibwa nsonyi. Abantu bangi batukwatibwa ensonyi olw'abazadde baffe nga bakyaliwo. Omwana wa gundi anaagamba atya? Bw'omunyiiza n'akubira gundi essimu muzeeyi wo n'ayogera naawe, kati tebali gwe bagenda kukubira. Ensonga maama zaahandolinga oba muzeeyi z'abadde asobola okuhandolinga omugenzi, maama tajja sobola zihandolinga. Bwe tutuula wansi ne tutandika kwogera nti Junior nti famire ya mirundi abadde n'abakazi bameka, nti bwe bati saidi eri ayinayo akola mu palamenti nti yani ye John, nti oyo tumutadde wabbali. Ezana tuyina yani nti tuyinayo Dokita Tamale, tuyinayo ne ono akola simanya agriculture office of kimanya office of biki byonna nga bw'obimanyi, nti ayikyengera tuyina yani nga tetuyinayo wadde gwali okirabyewa. Ate nga gwe first born gwe tulabanga mu famire zonna banno gwobo oba serebya, nti eri wali akola mu palamenti munnamateeka, eri balinayo omusawo, balina n'eweebyobulimi officer simanya biki agriculture officer. Ne tubuuza ekyengera wavaayo ki, nti wavaayo omuwemuzi azina amazina, anyenye ekiwato, yeyisanga abawala, YouTuber, akina simanya critique, akina simanya biki byonna tebigatta. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde, musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.